Munange beba mumizizo musu tuzize tubagamba ti bana abantu tosobola kolegana nabo kubanga bana abantu batemu bana abantu batulugunya abantu so bwe wefulira nampulira zibinga tulina bye tukugambye munaye abantu abo bokolera bantu bakyamu bayisima twali tubagambe enkyana eggulo bayikyuli abo katubaga nti Munange abantu bemukolera bantu bakyamu bantu bayekerera baziba kyewaniriramu bateralist batujju tuze tukibagamba buli lunaku nti Museveni ne regimu ye bantu abatakkiririza mu nkola y'amateeka oba taata family ya Isima kubanga omuzadde oli abadde mwana we wadde nga abadde akola byakola mu ngeri eyo naye nga atusaasira nnyo family ye nnyo so tuvumirira ebikolwa ebyokutemula Bannayuganda mu kitundu ekyo ekyekyanja mu wiiki emu yokka abantu 3 bakubiddwa amasasi muli minisita Charles Engola kabangi baze batibwa masasi Meja Muhammad Kigundu eyali bawa mama Fina bamutisa masasi yali na mujasi wa UPDF. We are blaming him. Omukulu tosobyanga toyina kintu kyonna kyokulembera naye Museveni akulembera kugambye ebitongole ebyokwerinda era kino kyonna tukiteeka ku Museveni ne gavumenti ye tetusobola kukiteeka ku muntu mulala kati nkiteeke kugwe wokulembera ebitongole ebyokwerinda anze ngamba lwakikamira kutenga mutwe gwesulisi yes wokulembera polisi asinze Museveni yakulembera polisi yakulembera CMI yakulembera amagye yakulembera buli kitongole kyonna ekyebyokwerinda mu ggwanga so which means kyonna happening kiba mu ngalo za Museveni kale mpoze nga tukyaliza report okuva mu government tejja kufuluma report ogirinda wa chance wadde abantu bangi abazibattibwa bacyanoni yakirumira eriwa bacyanoni banoonyereza mpaka tata wa Ichuli yatugambye nti driver we wa Ichuli ye yabikidde tata wa Ichuli kuba wali mushoko namugandi ndi wano mu motoka atudde nze mbadde muvuga naye bamutidde wano sasadi Kawesi yafadde bacyanonyereza report Kawesi bamutemula 217 era bacyanonyereza kirumira bamutemula 218 Banno yakeme kabanonyereza nati baliga Joshua honorable banga nalabye tata wa Ichuli ngaga nti omwana we yabadde amulabirira yes honorable chengeza ko kati yatiddwa mu ngeri atafedenti yalwadde ne bamutwala mu ddwaliro ne bamujjanjaba n'afa kirumira bambiri ezekiba bonna abatta ku ssaawa kumpi zezimu Kawesi yeka yawukana nti bamutta ku 3 za kumacha ku Kawesi bayola abantu abasoba mu 10 okutuusa katatambula naye oluvanyuma ne bakizuula meya we Kamwenge yali mbutemo era n'abantu bonna bakwata ku Kawesi bonna kooti yabatanira kira gavumenti balirire tibabakwatira bwerere walabye omusango okuva lwa bamutta 218 gwe bagamba nti ye yamutta kooti yamwegereza negamba nti terabanga gavumenti nje gange eno ani ayogere ebyo omulamuzi wa kooti enkulu nga wagwanga ki yes kati Munnayuganda naye yayimiridde n'agamba nti talabanga gavumenti ya Kibogwe nga gavumenti ya Museveni omulamuzi naga talabanga gavumenti ya Kibogwe omuntu okuga nti oli wa Kibogwe oba munafu nnyo atasobola kubaako na kintu kyeweekolera nga n'okweriisa emmere tosobola ansaba gituwadde no bana abantu Jeno Museveni sente zakozesa zaffe za Bannayuganda saawe n'abantu bategese Bannayuganda bategese okwekalakasa olw'obutali bumativu olw'ebintu eby'enfuna ebibi kubba sente za gavumenti kumanta mabati okitege muli mukubba mabati muli mukubba za ddwaliro Museveni ye peneti yennyini yes Museveni ye peneti yagamba ayagala mwanyi peneti ayagala mwanyi Museveni naga nze peneti yennyini gwe mulaba Museveni yakyogerera corona aga nti yeye peneti era yayagala emwanyi za Bannayuganda Museveni nakwata biliyoni esoba mu 6 nazeewa agamba nti yeye peneti azimbe eddwaliro e Lubowa ono black peneti si muyitale nga bagamba era black peneti yavaayo naga nti nze sebo yenze Museveni yenyini nga yakyeyogere. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku lw'Ejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Okay, tubaniriza mwenna bana Flash Light Channel Uganda tukumye okubaweereza awamu n'omukulu Honorable Hassaa omubaka w'e Kawempe aliyo ate addayo Kawempe South addayo ate ali atadde 226 era mwenna tubaniriza bali ku mukutu ekiteeso nakola baweereza kubawa updates bichi ebiri mu ggwanga. Recently we had a plan eggwanga that linokolako economic shutdown oba okwekalakaasa abantu bano tutegeeze nti no wipe ngabe mutuvuga si watuufu era kugenda mu maaso nenge ekisinza okutuleeta onaku akiribwa ekitinti abaana be bakutte onaku olwaleero nga bukya abamu bakutte ku makya abamu bakubiddwa amasasi mu bitundu eby'e Kawempe eby'enabweru those areas kugamba nekituluma nnyo ne twebuuza wano ku Northern Bypass emamba zeetala bwetazi abasika beetala bwetazi ne twebuuza why things are happening the way they are happening ate twetwakubamu ichuli natufuukira naye ichuli afuuse ichuli neichuli nafuuka ichuli kati tuli mu kuba abantu balala ebyadda tugenda kuddawa Honorable. So this is breaking news to update what things are happening in Uganda at the moment, to let you know that things are not moving on well, to let you know we are totally bleeding. Tuddawa buza kwa tulaba tugenda abatulaba era batuwuliriza tubalamusiza nnyo nitubeebaza emirimu gye mukwasaganya eyo naddala ebweru w'eggwanga kuba ne Uganda ffe tetuli mu kukola tuli ku street tuli mu kwekalakaasa kulaga butali bumativu bwaffe eri regimu ya Museveni ne banne twagala kusaasira bannaffe abafunye ebizibu abafiiriddwa abalwazizza n'abafunye ebizibu ebyenjawulo mu ngeri nyingi. Uganda waffe Isima ni yattiddwa mu Kambwe ng'ate abamutta be bennyini babadde akolera kyannaku nti babadde akolera ate munange be bamumizizza omusu. Tuzze tubagamba nti bano abantu tosobola kukolegana nabo kubanga bano abantu batemu, bano abantu batulugunya abantu, bano abantu bawamba abantu. So bwe weefuulira nampulira zibi nga tulina bye tukugambye munaye abantu abo bokolera bantu bakyamu Baisima tubadde tubagamba enkya n'eggulo bayikyuli abo katubaga nti munnange abantu bemukolera bantu bakyamu, bantu bayeekerera baziba kyewaniriramu bateralisiti batujju. Tuzze tukibagamba buli lunaku nti Museveni ne regimu ye bantu abatakkiririza mu nkola y'amateeka oba nkola ya muntu kubaako ndowooza yegyawa. So ekyo ababloga abali mu ggwanga mwakyerabiddeko nti kubanga oyo Isima yabadde akulembera ekibiina kyammwe ekyababloga b'NRM naye kakati mukama wammwe gwe basoose okujjawo kati abasigadde simanyi awawe musigadde naye nga tusaasira nnyo taata famire ya Isima kubanga ng'omuzadde oli abadde mwana we wadde nga abadde akola byakola mu ngeri eyo naye nga tusaasira nnyo famire ye ng'era bwe twasaasira famire ya Haji Nadduli nga bwe twasaasira famire y'omugenzi Kirumira era mwalabye faces ezo nga ziri wamu naye nga mu butuufu abantu abo bennyamivu nnyo. So tuvumirira ebikolwa ebyokutemula bannayuganda mu kitundu ekyo ekyekyanja. Mu wiiki emu yokka abantu 3 bakubiddwa amasasi omuli minisita Charles Engola omukuumi we yennyini yamukuba ate naye neyeekuba amasasi sabbiiti ate mu kiseera kitono nnyo ate ne Isima jjajja Ichuli naye
nattibwa n'atemulwa mu ngeri y'emu. So obutemu obwo tubuvumirira nga bannayuganda, tubuvumirira nga ffe abakulembeze, tuvumirira enkola ey'ekisibira mu bbwa, enkola ey'ekiyeekera eyo Museveni gye yeewaaniramu buli kiseera tuli bayeekera era byebyo. So kati bw'osalawo okolera abayeekera ebivaamu munnange byebyo by'olina okufuna. So mwe abakolegana n'abayeekera, abakolegana n'omuyeekera Museveni ne bayeekera banne tuzze tubalabula nga tubagamba tibana abayeekera tebakoleganika nabo, n'olwekyo bakolera okimanya bumanya nti olibanga akoza n'owebbwa. So n'olwekyo mubeere mwebeereremu. Ffe tubagamba kwebeereramu. Regimu ya Museveni, regimu ya abantu abawamba abantu, regimu ya abayeekera, enkola yabwe yonna ya terrorist ya kitujju. So tuzze tubalabula ku nsonga ezo. Eyo nga tuvuddeyo olwaleero tuzze tubagamba nti ng'ennaku z'omwezi 8 lwe lunaku olwaleero tuzze tukibagamba nga tukunga bannayuganda, nasinzira wano wennyini nenkunga bannayuganda okulaba nga basitukiramu tulabe nga tutaasa eggwanga lyaffe. Era njagala okwebaza bannayuganda nti mwena gye muli abali mu diaspora n'abali wano mwena mwampuliriza, era mu abannayuganda bonna bakedde kugala maduuka gaabwe, bizinesi zaabwe zonna ne ziggalwa, tusobole okulaba nga eggwanga lyaffe twenunula. Naye kyannaku nti okuva olunaku lw'eggulo ekiro kyakeeseza olunaku olwaleero baganda baffe bangi baasibye bayoolebwa mu bitundu bya Kampala ne mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Obwedda bafuna information baganda baffe Jinja bangi bayooleddwa ekiro, abantu basuze bayoolebwa ku streets Jinja, Kampala, Mbalala, Masaka, yonna abantu baffe basuze bayoolebwa era amakomera gajjudde. Naye ng'ebyo byonna Museveni abikola lwakutya bannansi, atya bannayuganda. Wa Museveni atya abantu olw'ensonga akimanyi bulungi ti bannayuganda tebamwagala. Ensonga lwaki baamuzira ne batamulonda mu kalulu ne balonda Robert Kyagulanyi Ssentamu. So Museveni olw'okuba atya bannayuganda asalawo okukozesa ebitongole ebyandibadde bikuuma bannayuganda ate okutulugunya bannansi. Ebyandibadde bikuuma bannayuganda ate okulaba nga bibatulugunya, bibayoola, bibakuba emigo gyabadde mizibu nnyo ekira. Abantu bangi bakubiddwa emigo, abantu bangi bakwatiddwa, abantu bangi abamu bakubiddwa amasasi amagulu ekiro. So embeera yabadde enzibu nnyo era baganda baffe bangi bali makomera. Badde ndaba baganda baffe abakwatiddwa mu bitundu eby'enabweru nga amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luko Wesigire ng'agamba nti babakutte n'ebbomu era nze ebbomu ezo nti bannayuganda zibabadde bateeseteese okulaba nga bakozesa mu kwekalakaasa kuno. Ekisookera ddala oyo propaganda wa Museveni ne banne. Tewali munnayuganda yenna wadde n'omu yabadde yenyigidde mu bikolwa ebyo ebyokufuna ebyokubeera n'ebbomu nti bajjeko gavumenti oba bakole ki. So ffe twakunga abantu bajje ku street nga mbadde mukiraba mu nsi zonna, nga mbadde mukiraba nga mukirabye bwe mwakirabye Sudan nga Bashir abantu bamugoba tewali yalina bbomu, nga bwe mwakirabye Libya abantu baali tebalina bbomu. Wabula era eyo yonna gye nkugambye yonna gavumenti abantu gye bazze bagaba gavumenti nga mwakirabye Tunisia wa Ben Ali n'awalala bwe muzze mukiraba abantu bajja ku street nga tebalina kyakulwanyisa kyonna ne bagoba gavumenti. So enkola ey'okutulugunya abantu, enkola ey'okuwamba abantu n'okubakuba emiggo n'okubakuba amasasi si yegenda okugonjoola ebizibu bya bannayuganda. Kati okutta nga bwe bakubye Ichuli ne bamukuba amasasi ne bamutta si ye solution. Solution si yakutta bantu, solution si yakuyoola bantu, solution si yakuwamba bantu kubateeka mu bito kya Chambers ne mubatulugunya. Nina kamusabike ekintu katono. Olowooza nti okusaanyawo omumwa gw'omuntu omu nga Ichuli bwe yavuddewo ekituufu nze simanyi Ichuli yamusse, simanyi Ichuli yafudde atya, nekyemanyi yakubiddwa amasasi. Ekibuuzo kiri nti bw'obeera mu makewakewo ng'abaana bamanya abaana babo, omwana oyo nabba ku kyalo bagamba mwana wani ayabbi era wagundi yabbi. Ekyokubiri, ani owninga emundu mu ggwanga? Museveni. Ani azikomandingako? Era Museveni. Ani yasse Ichuli? Era Museveni. Sikimanyi gwokyogedde sebo. Yes. Tukugamba tukubaganya bino ebirowoozo. Tukubaganya ebirowoozo okirese bulungi. Nti
mu kisemateeka w'eggwanga Chief of Defence Forces oba akulira ebyokwerinda byonna mu ggwanga omuli emmundu n'ebirala byonna n'amagye na poliisi na buli kimu yabifuga ye mwami Museveni. Tusinziira mu ssemateeka wa ggwanga nga bweteesa Museveni ye Chief of Defence Forces, chief in command. Yes, yasembayo yewoku ntikko bwagamba kibe kyekyo. ayabasa wekibeera nti abantu bangi bazze batemu twalinda lipooti ya kirumira tefulumanga kumanya baani ababatemula. tulize ya Nadduli yajjakana Nadduli tefulumanga. Tulinda lipooti ya Kaweesi tefulumanga. Twalinda lipooti ya Joan Kagezi ono yali omwabi wa gavumenti gwe batira banetunda tefulumanga. Abo n'abantu b'engamba bazze batibwa masasi baseeka bangi bazze batibwa masasi. Meja Muhammad Kigundu eyali bawa mama Fina bamutisa masasi yali na mujasi wa UPDF ne bamutta na masasi. Okay. Abo bonna report tezikola ngaki tezifulumera tetusubira nene yabachalise ongola nezabayichu tezijja kufuluma kubanga ababatta bali mu bitongole byennyini by'okwerinda. Kakati mkyo kyembadengeza ko kuleta ku ground ensetegeera banafe tutegeere nti we are tina bwino ti Museveni yasse negamba it is to be blamed kubanga yayine mundu ya controlling emundu nanti abantu era ina n'obusobozi obunoonyereza okumanya ani yasse. Yes, so naye obusobozi obwababulina abukozeseza sobya we are blaming him nti omukulu tosobya nga toyina kintu kyonna ky'okulembera naye Museveni akulembera kugambye ebitongole by'okwerinda era kino kyonna tukiteeka ku Museveni ne gavumenti ye tetusobola kukiteeka ku muntu mulala kati nkiteeke kugwe gwokulembera ebitongole by'okwerinda anze ngamba lwakikamira kutenga omutwe gw'esulisi gwokulembera poliisi asinze Museveni yakulembera poliisi yakulembera CMI yakulembera amagye yakulembera buli kitongole kyonna eky'ebyokwerinda mu ggwanga. So which means kyonna ekihappeninga kiba mu ngalo za Museveni. Kale mpozi nga tukyaliza report okuva mu gavumenti tejja kufuluma report ogirinda wa chance wadde abantu bangi abazze battibwa report ya kirumira eriwa banoonyereza mpaka ddi paka we balifa. Report ya General Katumba Wamala bamukubira na masasi era wenyini ekyanja naye akyanoonyereza eriwa bakyanoonyereza kubanga aba General Katumba Wamala bagamba nga ali munnange ekintu kitambula bulungi naye bwe yalugwamu n'amanya nti ekintu kitambula n'amanya nti ekintu kati kitambula kyesulise twabagambanga bino tuze tubyogera okitegeera. So tusaasira abantu bano Charles Engola tumusaasira badde mbaka wa parliament eri mu kitundu abantu bakiikirira mugayina abantu bakiikirira tusaasira abantu b'ekitundu kye ne famire ye naye Museveni nga tonna wa Charles Engola state fino oba state official state burial okumuziika mu kitiibwa ekisukulumu eky'eggwanga bwe munaamuzikiramu abantu be waabwe baagala kumanya ani yatta ani era enfa ya Charles Engola yabadde etya kubanga eyamusse mukozi wa gavumenti ate gavumenti nga yesasula omukozi oyo. Okay. Era bachali ku point yemu nsaba mwena bali ku program eno share and subscribe and information etuke kwabo waliwo abuza ekibuuzo nti driver Waichuli aliwa ekyo kibuuzo ekikulu ate ye tumubuuza tannabakogera taata Waichuli yatugambye nti driver we Waichuli ye yabikidde taata Waichuli kuba wali mushoko namugandi ndi wano mu motoka ntudde nze mbadde muvuga naye bamutidde wano sasi kubanga simanyi sasi bwe lijja kusu neri kumesinga bo omuntu ono akuli wano n'ofuna n'amaanyi agakuba essimu shoke yo gitegeera eba y'amaanyi nnyo so kati waliwo ebibuuzo bingi era twagala okunoonyereza kubeerewo naye tukimanyi nti okuleka nga gavumenti ya Museveni evuddewo report zilirabika fene tujja report zijja kulabika kubanga abantu bangi abatemuddwa wema kiseera nga bachali mu kunoonyereza tewali ate kunoonyereza mpaka ddi Kaweesi yafadde bakyanoonyereza report Kaweesi bamutemula 2017 era bakyanoonyereza Kirumira bamutemula 2018 kati myaka emeka banoonyereza nati balinga Joshua yasomanga abantu bagenda mu bagenda mu P6 n'abagamba nze nkyalinze ko bintu Museveni ne regimu yo ne gavumenti yo mubijjemu okusaaga buno obulamu bw'abantu ekyo kikulu nnyo buno obulamu bwaki bw'abantu era teri ayagaliza munne kufa bano abantu baffe be bayoola ne bateekamu embuya muziseemu ayi ne babattirayo abalala ne babatulugunya ennyo mu bulamu bw'abantu
pain eri ku bulamu bw'abantu bano ate eri ne ku families zaabwe. Okitegeera eri ku bulamu bw'abantu ne ku families zaabwe. Era honorable kubanga nalabye taata wa Ichulinga nti omwana we yabadde amulabirira. Yes, honorable chengeza ko kati yattiddwa mu ngeri ate afedde nti yalwadde ne bamutwala mu ddwaliro ne bamujjanjaba n'afa. Kirumira bamutta ssaawa 2 ez'ekiba bonna abatta ku ssaawa kumpi zeezimu. Kaweesi yekka yayawukana nti ye bamutta ku 3 za kumakya. Ku Kaweesi baayoola abantu abasoba mu 100. Abantu abasoba mu 100 mu abo be baayoola mwe mwali ne mmeeya w'e Kamwenge. Meya we Kamwenge ne bamutwale na Rufenya ne bamujjamu amavivi gonna n'okutuusa katatambula. Naye oluvannyuma ne bakizuula nti meya we Kamwenge teyali mutemu. Era n'abantu bonna bonna bakwata ku Kaweesi bonna kooti yabata neragira ne gavumenti ebaliyirire nti babakwatira bwerere. Walabye omusango gwa Kirumira okuva lwe bamutta 2018 gwe bagamba nti yeyamutta kooti yamwejereza negamba nti terabanga gavumenti njeganga eno. Ani ayogera ebyo? Omulamuzi wa kooti enkulu. Nga wagwanga ki? Yagati government simanyi gwanga li. Ne mulamuzi wa Uganda. Bwato manyi na gwanga li. Yes. Ensi javamo jimanyi. Mulamuzi wa Uganda. Nga gwanga ki? Muna Uganda. Yes, muna Uganda tunamu abantu nagantu ntono kusimanya. Yes, kati muna Uganda naye yayimiridde n'agamba nti talabanga government ya Kibogwe nga government ya Museveni. Omulamuzi naga talaba gavumenti ya Kibogwe omuntu okuga nti oli wa Kibogwe oba munafu nnyo atasobola kubaako na kintu kyeweekolera nga n'okwerisa emmere tosobola ansaba kituwadde Munyarwanda kitegeera. So omulamuzi yagaye nti talabanga gavumenti ya Kibogwe nga gavumenti ya Museveni. Yalemererwa okunoonyereza abatemula Kirumira era ne yejjereza omuntu gwe baali bagamba nti yatemulani yatemula Kirumira. Bwebanga gavumenti yalemereddwa ku bajulizi be yaleeta abali mu 16 nga yalemereddwa okuleetamu omujulizi n'omu ali substantial atuukiridde asobola okumatiza kooti. Kati gw'osuubira nti gavumenti egenda kufulumya lipooti ya Kirumira enfa gye yafaamu. Owayi ebintu byabajja tubirekere bajjero naye nga tubajjukize nti ripooti zinabakufuluma. No bana abantu General Museveni sente zakozesa zaffe z'Abannayuganda. Saawe n'abantu bategese Bannayuganda bategese okwekalakaasa olw'obutali bumativu olw'ebintu ebyenfuna ebibi ebintu ebirinnye ebintu bya bbeeyi kiro y'omuceere kati eri mu nusu 8 sukaali ebintu tebikyagulikako. Okitegeera mwe muli mukubba sente za gavumenti kumanta mabaati. Okitegeera muli mukubba mabaati muli mukubba za ddwaliro. Museveni ye peneti yennyini. Yes, Museveni ye peneti. Yagamba ayagala mwanyi peneti ayagala mwanyi. Museveni agamba nti anze peneti yennyini gwe mulaba. Emwanyi kakujukize yagamba bwati yagamba maybe there is a black peneti somewhere. Anti yeye yali ategeeza nti ye peneti. Yes, era yagamba nti ebya peneti byonna mubiteeke kunzi. Awuntakaho disclaimer muganda wange. Museveni yakyogerera korona aga nti yeye peneti. Era yayagala emwanyi z'Abannayuganda. Museveni n'akwata biliyoni esoba mu 6 n'azeewa ng'agamba nti yeye peneti azimbe eddwaliro e Lubowa. Naye n'okutuusa kati e Lubowa n'eddwaliro libaga biliyoni 6 terivanga wadde nakubaseno ne basaba n'endala. Ekyewunyisa. Kati bali mu kusaba ndala. Naye biliyoni 6 ziri Museveni ne banne bazeegabanya dda. Lwaki Museveni tugamba MPs bonna be tuna mu parliament? Ripooti ya parliament yafuluma. Ngegamba etya? Ngegamba nti ekisooka peneti taliyo ye Museveni yennyini. Ekyokubiri ate Minister of Investment Museveni yennyini n'agamba nti akatyo wa parliament ne kagamba nti peneti gwe bagamba erinnya lye baleese mu parliament erya peneti bakitegedde nti ono black peneti si muyitale nga bwe bagamba. Era black peneti yavaayo n'agamba nti nze ssebo yenze Museveni yennyini nga yakyeyogere. Nkaba pulenge akataba kalwenga akayogera. Genda maaso. Yes, osobola okateekayo. Kalina. Okitegeera. So n'olwekyo twagala okugamba Bannayuganda nti Bannayuganda muleke kutiisibwa gavumenti ya Museveni. There is black peneti. Eno gavumenti yabayeekera. Ereme kubakanga muyina okuvaayo lino eggwanga lyammwe okulaba nga bye mwagala bikyuke mwe mwennyini mubyekyusiza kubanga ssemateeka obwo obuyinza abubawa.
semateeka abawa obuyinza okwekyusiza bye mwagala. So Museveni ng'Abannayuganda bakyagenda mu maaso n'okutemulwa kati bakubwa amasasi wajja wano n'otugamba nti gwe ebyokwerinda oli kafulumu bya security n'olwekyo abantu kati security noga nti abantu beebaka n'otulo obulungi kati sesabazuuku ne kati tewakyali abantu tewakyali muntu yeebaka tulo n'olwekyo nga bwe mutakyebaka kati essaawa muzuukuke mutaase eggwanga lyammwe. Bino ebyokuyoola abantu ne mukwata abaana ne mubasibako mu mwabasanze n'ebbomu enjingirire ebyo tubimanyi oyo propaganda wammwe. Tuyina abaana 32 abali mu kkomera ekitalya n'abalala 36 abo tebalabikako tebamanyiddwako mayitire nga bakulembeddwa John Bosco Kibalama gwe mwakwatanga ennaku z'omwezi 3 May 2019 akulembedde banne abalala bangi abatalabikako oba mwabatemula Nabbanja yagamba mubalina n'okutuusa olwaleero tewali kyali kirabise. Nabbanja bwe yagamba nti mubalina bwe twamukazaakaza ate yagenda kubba mabaati ate n'adayivatinga kiri n'ateekawo okuba nti abbye amabaati ate ne tuddamu ekyo atwade tukyali ku kyamabaati ate minisita ne bamukuba amasasi tubadde tukyali ku minisita ate neyikyuli naye ne bamukuba amasasi. Kakati kiki kyeggwanga mulivuga mulizza luddawa balivuga lidalivansi Museveni ne banno eggwanga mulizzaawa saawa eno otembeeta mutabani wo bw'omutambuza bw'omukkiriza bw'omwambusa bw'omukkiriza bw'omwambusa kiki kye muliko kye mubala. Bannayuganda mubatuusiza ku kisenge ensonga lwaki tugamba nti Bannayuganda tulina okwekunga. Ffe tetwasuze waka waffe twasuze mu mayumba gaffe twasuze bweru kubanga baatunoonyeza buli wamu tebamanyi ne dokita tategedde engeri ki gye ntuuseemu wano. Si byangu kati obitegeera. So eggwanga mulituusizza mu kiseera ekizibu gwe Museveni n'akabinjako ne mutabani wo kubanga ekyuli gwe basse ne ku mmotoka ye kwabaddeko ekipande kya Muhoozi obadde okimanyi? Mbadde ekimanyi. Yes kumbonoze nadde sikimanyi nakirabye ku mmotoka ye nga mwabamawulire mukiraga nga kuliko Muhoozi project n'ekipande kya Muhoozi ku mmotoka ye naye ate mwe mwennyini ne mumwettira bwe mbasi mwe mwamuse muleete muveeyo mulabe nga munoonyereza mutuwe ripooti mugabe nti gundi ye yasse Isima muveeyo mugambe nti gundi ye yatakirumira naye nga ripooti ya kirumira tennafuluma ripooti ya Jakana Nadduli tennafuluma ripooti ya Kaweesi tennafuluma tetusuubira nti mugenda kutuwa ate ripooti eya Isima nga ne ripooti ya minisita Charles Engola tennaba kufuluma. So Bannayuganda balina ebibuuzo bingi ku mitima gyabwe. Bannayuganda balina obulumi bungi. Naye mweno muli mukwegabanya muli mukubba ssente za ggwanga muli mukwegabanya. Bannayuganda bali mukubonaabona bamaama kate bali 50 abafa nga bazaala buli lunaku abafiira mu ssanya abantu abali mu nkaaga n'okusoba buli lunaku bafa omusujja gw'ensiri mu malwaliro tewali wadde akadagala n'akamu tewali wadde kantu kakozesebwa nga bamaama baffe bazaala teri kintu kyonna. Enguudo mbi amasomero mabi abaana baffe tebasoma buli kimu mukyonoonye. Naye Museveni gwe ng'omuyekera obuyekera buno obwewaaniramu buli kiseera gwe ng'omuyekera obadde yeewaana buli kiseera ogati nze ndi muyekera era ebya security mbiriko nnyo kati abantu babatemula misana ttuku broad daylight. Kaweesi bamutemula misana ttuku ssaawa 3 za kumakya abantu bangi nnyo ne bayoolebwa basoba mu 10 okakananga mubatulugunyiza nnyo mubatte nalufenya mubatulugunyiza kooti neega nti bino bya kifere gavumenti emanyi abatakirumira abatta Kaweesi n'abatakirumira gavumenti ebamanyi ebaleete. So kitegeeza ki nti bingi nnyo mu ggwanga ebiri eyo ebitatambula bulungi. N'olwekyo nga Bannayuganda tuveeyo tuzuukuke tulabe ng'eggwanga lyaffe tulyenunulira ffe bennyini eggwanga likomewo mu mikono gy'Abannayuganda eggwanga live mu mikono gy'abasajja Museveni ne banne abayeekera kubanga teri nsi yonna efugwa abayeekera ng'eri bulungi teriiyo ekiri e Sudan kati
abayekera ba RSF abajja ne bekutiriza ku government kati bali mu kutabangula eggwanga. That is true. Libya abayekera batwalega abava Mali Gaddafi n'abakozesa mu kumira mbuyinza be batabangula Libya kati yafuuka matongo. Ne Yemen bwe kityo. So ebyo ebintu bizze bitabangula amawanga mangi. Obutali butebeekevu mu mawanga mangi buzze butabangula amawanga ago kubanga abantu batuuka ne bagwamu essuubi nga bannayuganda baweddemu essuubi. Kubanga munnansi nga takyalina kantu kaafuna, munnansi nga talina mulimu, munnansi nga tafuna ddagala mu ddwaliro, munnansi nga omwana we tasoma, munnansi nga ebintu birinnye nga tasobola kubaako kintu kye yeetuusaako olw'ebbeeyi yaabyo, ng'amafuta gali waggulu, buli kimu kiri waggulu. Abantu bafuuka desperate ne babeera wakati mu kusoberwa. Naye gwe Museveni buli avaayo okulaga obutali mumativu n'oyiwa amagye ne gayoola abantu ne gabawamba ne gabakolako effujjo. Eyo si ye solutioni. Solutioni y'Abannayuganda kulaba nti ebintu bye boogerako bikolebwako. Bwe baga nti balina ddagala mu ddwaliro liteekebweyo. Bwe baba bagamba nti abaana baabwe tebasoma amasomero gazimbibwe gateekebwemu n'ebikozesebwa abaana b'abantu basome. Bwe baga nti enguudo mbi enguudo zikolebwe ssente muzibba bubbi. Museveni n'akabinjako kano balupo bannabbanja bamatiya kasayijja bonna abakadde abo myaka 88 bali mu kubba ssente z'Abannayuganda. Ne babbiramu n'ez'abakadde bannaabwe. Karamoja style. Kinsonga lwaki musobola n'obutaba na nsonyi ne mukwata ebintu by'Abakalamojja. Abakalamojja abali mu kufa enjala. Basulanga mbwa balya bubi. Tebalina n'ekyokulya kyenyi tebakirina. Abakalamojja balya bikoola bya miti. Bafumba bikoola bya biti bye balya. Nene n'obuntu obubadde bugulibwa mu ssente z'omusolo nga Bannayuganda basazeewo nti ezo ssente zigulibwemu ebintu zitwalibwe Kalamojja n'abbanja ne Banno ne Jessica Alupo ne Museveni n'abalala ne mwekobaana ssente zonna ne muzibba. N'ebintu byonna ebyandibadde bitwalibwe Kalamojja byonna ne mubibba. Kati eggwanga mulitwalawo. So twagala okugamba Bannayuganda musituke tutambule. President His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yagamba nti musituke tutambule. Wadde embeera mulabe malamu amaanyi naye tobowa tugende. Situka tutambule, oba oyavula, oba okola otya, situka tutambule. Enough is enough. Ekimala mu ggwanga lyaffe. Museveni by'otukoze tubirabye emyaka 40 gimala. Era Museveni tukuga nti ebyoteekateeka mutabani wo talina muntu gwagenda kufuga wano mu ggwanga. Mu Uganda tewali muhoozi gwogenda kufuga. Ekyo kkiriza oba gaana. Kubanga ne bw'onajja mu kalulu nti ozze mu kalulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ate oba yamegga kitaawo n'afuna 20%. Kakati ate gwe muhoozi ogenda nakufuna 0.0%. Kitegeeza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'onaaba ng'ozze ku ballot paper gwe ne taatawo mwenna agenda kubakuba. Museveni ayinza okufunayo nga 7% ng'erinnya lye kati gwe muhoozi n'ofuna 0%. Nedda Bajjo yamugambye nga tunagenda ku ekyo ekintu nga nkyaleeta Museveni ng'agamba there is black penalty somewhere. Nga kyali ku ekyo era mwena abali ku show mwebale nnyo. Thank you very much for subscribing. Mwebaza nnyo mwebale ddala. Twagala message eno etuuke ku Museveni etuuke ne ku mutabani we muhoozi ne bamatiya kasayijja bonna babbi bannabbanja bonna mu bataaginge bonna bannabbanja bamuhoozi ba Museveni bonna obutambi buno mu busaasaanye butuuke buli wamu. Ti Bannayuganda tukooye buno obutambi bubatuukeko butuuke ku Museveni, Jessica Alupo n'abbanja Anita Amongi ono Mama Kizigo Saabalamuzi buli muntu yenna alina bumutuukeko. Bano abatemu ba poliisi bano abali mu kutta abantu bonna nga kubanga tetusobola gamba nti poliisi si yetta abantu ng'ate eremereddwa okukwata abatta abantu kubanga bwe baba nga si be batta abantu baani ababatta. Buvunaanyizibwa bwa poliisi ne gavumenti okunoonya baani abatemula Bannayuganda. Baani abawamba abantu mu drone ne babatwala abantu ne babulawo ne bataddamu kulabika abantu n'emirambo gyabwe ne gibula. Kituufu. Kubanga abantu baffe bangi n'emirambo gyabwe tetubalabangako.
tetumanyi gye bali bakawenja bakanata Muhammad bani bonna bakibalama tetumanyi bantu baffe gye bali buvunanyizibwa bwa poliisi buvunanyizibwa bwa gavumenti ya Museveni okulaba nga abantu baffe tebatemulwa kubanga musemateeka mwalayira okukuma bannayuganda n'ebintu byabwe nekibalemye bwe mba temusobola kuteeka ddagala mu ddwaliro bwe mba musobola okubba amabaati g'abakalamoja babonaabona abasajja bwe mba temusobola kukola nguudo bwe mba temusobola kuzimba amasomero munaasobola mutya okukuuma bannayuganda nolwekyo Museveni kulaba bannayuganda nga bawambibwa enkya n'eggulo tukooye okulaba bannayuganda nga batwalibwa mu bikooti ebimenya amateeka tukooye okulaba nga Museveni ne banno mumenya ssemateeka w'eggwanga kooti nevaayo taputa ssemateeka nega nti abantu abo babulijjo temubatwala mu kooti y'amagye mwene mugaana ne mubatwalayo Wangadya yali yesikiriza nga tumuga nti munange nawe bajja kukima kale ate namulabye alajana nti banaye nange ngenda nze nzirako banange muntasa abasajja bandi bubi bakuli bubi nga tolekulira lekulira akajoka byakaddembe ly'obuntu okabasuulirewo kubanga tolinayo na mulimu gwokola semateeka kuwa obuyinza okuyita IGP wa poliisi omubuuze lwaki bannayuganda batemulwa lwaki bannayuganda batulugunyizibwa lwaki bannayuganda bawambibwa lwaki embeera eri bwetyo mu ggwanga eya security bwe wamuyise yaganye okujja kubanga yalabye nga tolina makulu oli useless lwaki tolekulira awo togende tovumye nnyo no yalabye nga IGP ochola ne banne n'akabinja kubanga n'ochola naye tukimanyi nti naye kifaananyi bufaananyi yes n'ochola tukimanyi nti kifaananyi tewali mu gavumenti ya Museveni alina buyinza bukola nga bamuwa omulimu buli muntu yenna alina gwe balonda mu gavumenti ya Museveni bamulonda kubeerawo nga kifaananyi ne babeera ng'oyise mu kalulu ng'ogenze mu gavumenti ya Museveni nti oba ogenze oli mubaka wa paalamenti oba oliyo nga kifaananyi kubanga ffe abali ku ludda luno olw'abantu abali ku maanyi g'abantu ffe twandibadde tusitukiramu mu paalamenti eyo ne tugaa nti kyekimala kimala paalamenti eno tugigale tejja kubanga mukisobola mpuuga ne banno musobola okugala paalamenti ne mugaa nti paalamenti leyo tejja kukola tewali mulimu gwonna kugenda maaso nga tetutegedde bani abatemula bannayuganda kituufu nnyo mpuuga osobola okulemberamu banno ne tugamba nti tewali mulimu genda maaso mu paalamenti wano tewali bizinesi yonna egenda kugenda maaso mu paalamenti nga tutegedde bani abawamba bannayuganda very true osobola okulemberamu banno noga nti wali kijja kgenda maaso mu paalamenti nga tetutegedde baani ababuzaawo abantu ababatemula ababatulugunya ababatta naye ebyo byonna mpuuga ne banno b'okulembera abaka ba paalamenti kibalemye kubanga mmwe mwagenda ku maanyi g'abantu bali abalala bagenda kugenda kulya buli bintu bya Museveni kubanga bali babbi ba Museveni abalala naye nammwe bwe twateekayo mwatuuka mu paalamenti ate ne mwekobaana ne Museveni munnange naye ng'abantu baali babalinamu essuubi kubanga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yamala emyaka 2 gyokka mu paalamenti naye mwala wa paalamenti bwe yali efaanana kwaliko akalembeekerezo yes yagaa tewali kijja kukolebwa wano mu paalamenti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ali ne honorable Zakiri Maga tewali kigenda kukolebwa wano mu paalamenti terikwata ku ssemateeka wa ggwanga nga bali bantu babiri naye mwe muli abantu 50 tewali kye mukola mukeere ku makya muyimirirewo mugaye nti paalamenti terina kyejja kukola nga bannayuganda batemulwa bw'amasasi enkya n'eggulu muyimirirewo mugaye nti bannayuganda babuzibwawo bannayuganda batulugunyizibwa bannayuganda basibiddwa mu makomera mu ngeri emenya amateeka leero paalamenti terina kyejja kukola kati mu paalamenti muteesaayo ki ng'abantu be muteeseza abantu ababalonda abantu be mwagendera ku maanyi nga bavundira mu makomera abantu be muteeseza bali mu bitongole byakwerinda bali mbuya baliwa bali mu kutulugunyizibwa abalala batemulwa n'okutemulwa batusobola kuŋŋa nti abantu batandika okugulawo 2019 nga tebalabika nolowooza nti bakyali ku ekyo era mu abatulabira batuliza njaba quotation eno mukulu Museveni yagamba bwe ati nga yakayingira oba State House whatever gye yali naye yabyogere yagamba nti omuntu omu okubula mwena abajaasi oba mwana wa inchi tasakukiza mwana wa inchi okubula mujja munonyanga mpiso mwana inchi ye muntu wa bulijjo takikkiriza
Neka kati wenebuliza Museveni wa 1986 ne Museveni wa 2013 banjawulo. Ngezako kwebuuza. Museveni atufuga oli taliwo. Museveni wa kinana mu mukaaga. Tumwabule. Ne Museveni wa kakati we basinkana engumi yenyoka. Engumi yenyokera ddala wa kinana mu mukaaga ng'abuuza ono nti gwate wavaawa. Ono ng'agati anze enkuza emyaka munayi sikyamanyi na bigenda maaso ate gw'oliwa wanti ndi wa kinana mu mukaaga. Kubanga owa kinana mu mukaaga byakola birala ate n'ono aliwo akola birala. Anyway, tuli ku breaking news ebibadde mu ggwanga na debaddeko olunaku olwaleero nga bawamba abaana. Bawambye abaana bangi. Abamba bakubye amasasi. So Sister Sentinel olina okuseka. Kugamba akansesezza kulaba Museveni oli nti bw'asanga w'emyaka gimayinza okwekuba engumi. Tebayinza gamba beekuba. Yes, kubanga Museveni oli wa kinana mu mukaaga yali agamba nti awakanye ekibba bululu. Takikiririzaamu. Museveni wa kinana mu mukaaga agamba nti awakanye okubuzaawo abantu. Takikiririzaamu. Museveni wa kinana mu mukaaga agamba awakanye okutulugunya abantu. Takikiririzaamu. Museveni wa kinana mu mukaaga agamba nti awakanye okutta abantu. Takikiririzaamu. Ow'essaawa eno byonna kati byakola. I think this is a fundamental change in the politics of our country. Museveni ng'agamba nti yali azze yes bakafunye. What has been happening in the last few days is a mere change of guards. This is not a mere change of guards. I think this is a fundamental change in the politics of our country. Museveni yali agamba tukibavunulye mu Luganda. Museveni yali agamba oyo w'ekinana mu mukaaga nga bwe mumulaba bwe yali afaanana nga sapatu emu myufu endala ya bbulu, nga mumulaba bw'afaanana bw'atyo ng'alinga eyasuze enjala, nga mumulaba embeera gye yalimu nga yenna asiiwuse nga naye awo yali ayogera tetukwewerera bwewerezi, naye tukugamba nti komya ebikolwa ebyekiyeekera byokola ku bannayuganda. Gamba abantu be koma bano bannayuganda si bantu ba Museveni, kubanga Museveni abantu tebamwagala bamuzira. Ngamba ababikola ebintu ebyo anti akome ku bantu be, agamba abantu akome ku bantu be kwa abatujju babayeekera be abakomeko, kubanga ffe abantu ba bulijjo tetulina kapasite ebeera na mundu. Museveni yadumira ebitongole byonna ebyokwerinda, kitegeeza yalina emmundu. Ffe tetulina kapasite ebeera na mundu. Tukituufu. Era nze sirina nkuuma, sirina wadde akasaale. Kyensobola okukozesa gwe mumwa gwange okulaba nti ngamba bannayuganda tusitukiremu. Era bannayuganda be twakunze okujja kukuba Museveni abantu bonna be yayodde nga babayoola n'olunaku terunnatuuka. Babayodde tekuli yabadde na mundu. Yes, bonna bayooleddwa bitongole byakwerinda, bayooleddwa magye. Naye ng'abantu abayooleddwa tekuli abadde na mundu. Babadde bakujja kulaga butali bumativu bwabwe olw'embeera eggwanga embeera embi gye lirimu. Naye Museveni n'olagira ebitongole by'okwerinda ne biyoola egamba nti ffenna Katonda yatonda mu kifaananyi kye. Bwe kiri. Yes. We are all created in God's image. Yes. Kati bw'ogandi gundi Munyarwanda, gundi Munyankole, gundi Muganda nnyo oyo Abaganda batukoze bubi, gundi Mukiga nnyo, ebiyinza okuvaamu Muganda wange tamale birungi. Biyinza obutakubeerera birungi. Kubanga tebijja kusosola, kubanga naawe tamale emirundi enfaanana gy'ofaananamu tefaanana ggwanga lyonna ddala, naawe ofaanana Abanyarwanda. Mba nkutunuulidde naawe ofaanana Abanyarwanda. Tovumye nnyo. Naye eyo si ensonga eyo mutamiivu tamala emirundi. Saagadde kumwononerako obudde, naye njagadde okugyayo kino ekintu ky'okusosola mu mawanga. Kintu kya bulabe nnyo kubanga gye kibadde ebituuseyo tubirabye. N'essaawa eno tubiraba yonna gye biri ebintu by'okusosola mu mawanga. Ti bintu bikyamu. Ensonga lwaki tugamba Museveni abikomye, kubanga gwe n'osanga nga ono akulira akakiiko kano simanya ye Isoke, simanya CDF tisimanyi ye Byalugaba, n'osanga simanya akulira poliisi nti ate simanyi ye Muhangi. Kakati n'osanga nga abantu abo
bonna be bali mu bitongole kumpi eby'amaanyi. So ekintu kikyamu twagala wabeerewo ethnic balance. Abantu bonna basobola okukola ki? Okubeera mu gavumenti, okubeera mu bifo eby'enkizo. Okitegeera? Buli aba yasoma busawo agende mu kifo olw'okuba nti alina obukugu mu kifo ekyo. Bwaba looya abeere, bwaba mulamuzi abeere mu bulamuzi obwo olw'obukugu bwe bw'alina mu kifo ekyo. So si lwa ggwanga lye. So ebintu by'amawanga tubivumirira ne sekuvumirira yonna. Zisobola kugamba nti Nabbanja lwaki ye prime minister. Wadde nkimanyi Nabbanja talina busobozi bubeera prime minister. Naye sisobola kugamba nti olw'okuba Munyolo lwaki ye prime minister. Nedda. Fena tuli Bannayuganda. Baba ino obusobozi. Yes, fena tuli wadde nga Nabbanja n'obusobozi tabulina. Kubanga Museveni yagaa nti yalonda bavubi be, yensonga lwaki era Nabbanja n'Alupo bakulemberamu okubba amabaati. Kubanga singa Alupo ne Nabbanja balina obusobozi. Bati bakulemberamu bano Bamatiya Kasaija baani okubba amabaati. Bati bagamba nti Banange kusinziira ku bukugu bwaffe okubba amabaati kino kikyamu. Ne kino kikyamu. Ajinga lw'amawanga gaabwe. Ne tubajajinga lwa bunafu bwabwe. Wenjagalira omuntu gwe bayita His Excellency Robert Kyagulanyi yagamba bwati. Tuli balabira ku bikolwa byabwe. So si ku lw'amawanga gaabwe. Yes. So era His Excellency Robert Kyagulanyi sentamu kyovola banti bw'otuuka mu makage ekifaananyi okiraba nga kya ggwanga lyonna. Bw'otuuka mu ofiisi ye olaba nga eggwanga amawanga gonna gakiikirirwa. Bw'otuuka buli wamu wonna His Excellency wolaba nti ali wano. Olaba nti amawanga gonna gakola ki? Gakiikirirwa bulungi kubanga ffenna tuli Bannayuganda. Kyekitugatta. Tuli kye kimu. Yes, ebyo batamala emirundi abo batamivu. Ebyo babi batumye. Babi batuma babyogere. Museveni yabibatuma basobole kubanga tovola mirundi. Tamala emirundi oyo mutamivu. Tomuvola. No, mutamivu. Mutamivu era buli kaseera abeera ku buwalagi. Yensonga lwaki akuvaayo asobola okuvaayo nawalampa Ssaabasajja Kabaka. Abeera ku buwalagi. Nawalampa obukulembeze obw'ennono. So tamala emirundi tukulabula. Nti ebintu ebyo by'oyogera babikutuma butumi naye ebintu bikyamu. Kubanga okwawulayawula mu mawanga kintu kibi nnyo. That is very true. Yes, ekintu ky'amawanga n'ekintu ky'amadiini bintu bya bulabe nnyo bye tulina okwegendereza kubanga ate twagala ggwanga lyaffe kufuuka nga Libya. Tetwagala ggwanga lyaffe kufuuka matongo. Yensonga lwaki Museveni twagala okumuggyako mu mateeka ate mu ddembe agende. Nete twagala Museveni ate kugenda ng'eggwanga lyaffe alitabangudde. Kubanga gwego Museveni mu mutima gwego gwayina. Era ekyo yakyogera mu 2 wano bwe yamala okubba akalulu. Mu 2021 nga Museveni yeerayiza kuba pulezidenti. Yayogera n'agamba nti ye yagamba Gaddafi nti afazaali ekibuga kya Libya ekikulu Tripoli kyonna akisaanyeewo ne bwe baba kumutta bamutte naye nga Libya yonna agisaanyizaawo. Ani abyogera? Museveni. Ekitegeeza nti nno Museveni ekitegeeza nti Museveni alina omutima ogusaanyaawo eggwanga lyaffe. Yes, ate baba yasobola okiwabula Libya. N'akiwabula Gaddafi n'amukubira essimu n'amugamba nti Kampala weeyo Tripoli gifuule nga Stalingrad. Stalingrad kyali kibuga ekyasaanawo mu 1945 mu Ssematalo ogwokubiri. Kyali mu Soviet Union kati gye bayita Russia. Era ekibuga kyakyusa erinnya kati kiyitibwa Volgograd. Mugende munoonyereze ku byafaayo bya Stalingrad. Ekibuga ekyasaanawo mu myezi 5 gyokka kyonna ne muba nga temukyali kizimbe na kimu nga temukyalina muntu n'omu ng'abantu bonna bafudde ebizimbe byonna biri ku ttaka. So Museveni ye ayagala Kampala ne Uganda agifuule Stalingrad afazaali. So eyo si gye twagala okulaga. Ebyo batamala emirundi gye batuvuga batwala. Twagala ensi yaffe ensi egoberera amateeka, ensi erimu demokolasiya, ensi Bannayuganda gye basobola okubeeramu nga bayina obusobozi obubeera mu nsi yaabwe nga bagyeyagaliramu. Nga ffenna tugyeyagaliramu awatali kusosola obono wagwanga ki kasita abeera Munnayuganda. Kubanga Uganda erimu amawanga gasoba mu 65. Kati gwe bw'otunuulira eggwanga limu n'ogaa nti tunuulira ly'Abakiga, tunuulira ly'Abanyankole, tunuulira ly'Abanyarwanda, n'otunuulira y'amawanga nga 4 nti tunuulira ly'Abanyolo. Kyo tekijja kukola. Kubanga ffenna ekitugatta tuli Bannayuganda. Nze sifaayo oli ne wabeera Munyarwanda kasita abeera mu ki? Kasita abeera mutuuze wa ggwanga lino Uganda. Nga is a citizen. Yes.
kubanga twalaba Barack Obama nzalwa ye Kenya wano nenga afuga America kubanga semateeka wa America akirambika bulungi kyoli kasitabeera mutuze wa America ngera yazalibwa ku ttaka lya America nenga ate tukimanyi nti Barack Obama asibuka wa Kenya so n'olwekyo twagala okuvumirira ebigambo bya Tamale emirundi ebyobusosoze mawanga fe tubivumirira kubanga fe nga NUP His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gyakulembera NUP Stroke of People Power fe tuvumirira enkola ey'obusosoze mu mawanga. Tugamba nti fenna tuli bannayuganda era fenna twenkanankana mu ggwanga lyaffe bwe kino okuba. Nga tubuzayo katono nnyo otumalirize ku bikyagenda mu maaso mu ggwanga abaana abalala babakutte saidi zeeyo jinja eyo nga bw'okyogedde amawulire ngafuna wano so bangi bakyayolebwa ebintu ebiri mu kutambula bannaffe bangi bakyakwatibwa bakyawambibwa babawamba buwambi babayola ne babakasuka mu bidrooni ebyo ne babatwala gye tutategeera so bannayuganda mwebereremu wonna wooli beeramu kubanga twagala bannayuganda ffenna nga tuli balamu nga tuli bulungi tetwagala Museveni mu kumuggyako babeewo bannayuganda bafa twagala Museveni tumuggyeko nga bannayuganda tebakoze eki nga tebafudde kubanga Museveni agaye nti muyeekera era Museveni okulaga nti muyeekera mu kinaana yayingira ensiko wano Luweero n'atemula bannayuganda bayitirivu ekyo Haji Nadduli ne balwanyi banne bazibakiwako obujulizi nti Museveni mutemu yatemula bannayuganda bangi Luweero era obuwanga bw'abantu Luweero bukyakola ki bukyaliyo era Nadduli n'akyogera nti mu kutemula okwo Museveni kwe yakola mu kinaana abaana ba Nadduli bana balusuulamu akaba kyentegeeza nti baana ba Nadduli bana bonna bafiira mu ki mu lutalo olwo so n'olwekyo bannayuganda twebereremu gwe Museveni nga bw'owagamba munze simanyi omuntu omwogereza bulungi n'omuteerako ne kasebo sebo naawe tuteereko kasebo tukugamba nti Museveni tuviire sebo Museveni tuviire mu ggwanga lyaffe ekimala tukooye obusibiramu bwabwo tukooye okuwamba abantu tukooye okutulugunya abantu tukooye okusibira abantu obwereere tukooye okulaba nga bannayuganda babonabona nga bafa mu lunaku abantu abasoba mu 10 nga bafa mu Uganda lwa ddagala kubula mu malwaliro tukooye okulaba nga abaana baffe bali mu kukona bukonyi mu kifo ky'okusoma tukooye okulaba enguudo embi mu ggwanga so twagala Museveni otuviire mu ddembe oleme kutabangula ggwanga lyaffe unless otherwise tubuzayo dakiika 4 tubasibule mwena ababaddeko olunaku olwaleero but we are very grateful mwena abadiscussings abamu naffe abasindise questions ababuuza bemubuuza ntubiddamu niwali omuleero abuuziza wano nti abakuumi b'omugenzi Okello Charles Ongole engola baaliwa 10 mu kiseera ekyo buli omu yeebuuza ebyo ebibuuzo bingi nga wobyebuuza wembyebuuza ate nembibuuza Museveni abyanukule kubanga Museveni yeyewangamya ku buduumizi bw'amagye neyeyita commander in chief yabwewangamyako bwewangamya olw'ensonga nti obuyinza obukufuula commander in chief bannayuganda be babukuwa naye 221 nga 14 bannayuganda bakira obubokisi ne balonda His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bamuwa obuduumizi bw'amagye n'ebitongole byonna ebyo by'okwerinda Museveni n'abunyaga ng'akozesa enkola ye y'ekiyeekera n'anyaga obuyinza bw'abannayuganda n'abunyaga ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu so kati Museveni y'alina okwanukula ebyo Museveni olina okutubuulira abakuumi ba Charles Engola Minister yattiddwa nga bali luddawa yes ekyo ekibuuzo kikulu nnyo oyo yennyini Ichuli abadde yeewaana bulijjo mwalina abakuumi ba Ichuli babadde yeewaana nabo bulijjo yatemuddwa nga bali luddawa eyo yena bibuuzo byetaaga okuddamu bamulimu abantu betulaba nga Kaweesi bamuta n'abakuumi be baaliwo ne balwanalwanako naye munange ne bamutemula n'abakuumi so ebyo ebibuuzo bikyali ku mitima gy'abannayuganda biri ku bantu ba Oyamu engola gyabadde biri ku bantu be Fort Portal Sabiti eyekubye esasi abantu be Fort Portal